ne mubuuza ne banne nga bakedde okusala enviiri omuntu gwe baleese jjo nagamba shawa webityo webiba webityo biba nenze defeat nawono nze nfugawo ninze nga ntidde saasooka kaabirawo waali kuba nkimanyi tabyagala kitegeera musajja mugumu tayagala nnyo bintu ebyo byakulaga nti omusaasirasaasira nga omanyi ba mafiya tabyagala era actually ne mukubeerawo naye nga twogera n'ekirowoozo ekikaaba nali sikirina nali sikirina but after kwogera baatugaana oyingiza ekintu kyonna kyosobola okumuwa after talking here and there ne mubuuza kakati nkuleetereyo ki kuba baatugamba wali eri omusibe toleeta kintu mukomera ne ssente zonna ne bazituggyako byonna nali sibimanyi ne bazituggyako but ne batubuuza mpozi bwoba oyaga otwalira omuntu ekintu sooka ogenda omulabe omubuuze kikyayagala then okomewo omugulire. That was the procedure. So ne tunyumyawo naye nga yandaga mugumu ate nga yagumya nze naye nga nze ndi nti ngamba bosmaani wange omanye ekyasewa okunkaaza kulaba nti bosman gwe mmanyi alina tuula ku mukeeka okumbuuza koza abasibe abazze okulaba mufuna obutebe naye abasibe batuula wansi kini nawulira nga nfa ng'alina tuula wansi okumbuuza shooni neŋŋamba enviiri ku mutwe tekuli koza simulabangako mu mbeera eyo ebbanga lyonna lyendabya ly'emisikini eriyo ziba waggulu kati nafuna shooko y'amaanyi kulaba ly'ensikini atambula obwomu talina nviiri akubye ekiyunifoomu ekyekkomera emu okubyakumalamu amaanyi n'okubanga n'okupositinga tokyayagala ngenda okufuluma tufuluma kuba namubuuza kati nkuleetereyo ki nagamba ashoni nze ndi bulungi ne mugamba aleka naawe oli mukomera batugee tusobola okugulayoko ku bintu nagamba kale kijuyisi kale newongoya kijuyisi neŋŋambi nati mairi nti ne batuwandiika awo nenfuluma neŋŋenda n'ekyo kakati mu kufuluma awo tufulumye maze omubuuzaako abasibe endoza bamanya nva kulaba ye ne bangiramuko we batye ne mutunya bwati ng'atambula nga ndaba it's like nze omusajja mulina ate muleka eri alina bwomu bwati nga tolina kyosobola kukola amaziga we gatandikira nentandika okukaaba nga ndaba mulaba atambula abulirayo ng'abasibe bwe bangira we nange nengera we bete ate nagenda okulaba ngamba genda n'omusirikale eri nagamba alo sajja n'abulirayo nalabanga oba ali omulyamu oluka oba muleseeyo kale naveeyo ne trama omanyi lwakuba kale nze sivangayo kwogera nagenda okulaba ali ensikini naye boni nze ali ensikini gwe mmanyi kituufu kikindi si gwe nasanga mukomera nti nafuna trauma if I can say nafuna trauma abamu tebakimanyi nti nakaaba n'okukaaba era ka video olina gwe wakubira video call yes ng'omunnyonnyola akyolabye munda alina kaataddeyo ng'amaziga kuva mu maaso yes nasanga ali ensikini mu kkomera nga ye alaga mugumu nannyo okusinga ate nze bwali ebweru okitegeera ali ensikini gwe nasaba mukomera nga ate agumya nze okay twanyumya ne tunyumyawo we mubuulira munange tuli eno tuli mu bulumi bikiye kati gwolo otya anga shoni kibwani kize ndi fiiti esina buzibu okay nga yo mulaba mugumu nnyo naye ate nze nga ntidde okay because the mafia boss I know ali ensikini fenna tumumanyi is a boss man
musajja atambula basajja bali eno baliwe nga mubutuufu olabira ddala gaayo oli yennyini topushata amalayo naye nze ekyasinga okunkaabya kusanga bosman walayi ng'enviiri bazisaze walayi namulengera nga ajja mu ddirisa tutudde nali simutegedde ekyasinga okunkubya enkikwe kumulengera nga ajja naye ng'atambula yekka bw'ati neŋŋamba enviiri nga bazisazeeko era bwe yajja namubuuza neŋŋamba omuntu gwe baleese jja amangu ago bakusaze enviiri kuba nze bulijjo nali simanyi nti oba bamala bakusalira n'okola ki I didn't know much about it actually Alien Skin is my first time okugenda okukyalira omuntu mukomera sikyalirako omuntu mukomera. Sean Styles yes ogamba otya nja kuba bulungi nga mulabe n'ebizibu ebizibu byo ebirimu naye tukulabeeko ku mutimbagano trendinga abaana boogera bino boogera bibi Sean yavudde mu fangoni Sean takyali wa fangoni akabiira yakadduse ki ekiriwo tusekamu neekalenga ensonga eri serious just wakuba munaye oyinza obutanenya boogera ebyo koza obutamanya bungi koza tosaga muntu nti wavudde mu fangoni nga ebbaluwa eyamuwandiisaayo togirina kitegeera koza abamu bakale bafaani baba balina kye bakusuubiramu okay? Naye at the end of the day Alien Skin is a friend okay? Alien Skin nagendayo nga munnamawulire kati naye naafuuka ate mukwano gwange okay? So oba tosobola kubaako omwewala mukwano gwo akaliro nga kajja bagamba Sean Styles exclusive bw'omu abaali ku kiddo kya Kibanda naye essaawa zino yakwatiddwa wadde kaposti oli mupostinga bintu birala nnyo nenga tamanyi kigiye kiri mu ggwanga anti kati posti kisinze oyagala posti erabika etya naye but at least nagenda mu komera nze omu yasooka nze yasooka ogenda omukomera omulabako but nakwadde nagendayo kale saayagala nnyo kulaga abantu nti nagenze nayo cause relationship yange ne Alien Skin teyina kwegamba it's not about everyone okay simanyi oba ntegera kyegamba nti omukwano gwange ne Alien Skin tegulina we gukwataganya ne bafaani be it is between me and him era ne wemba nina kyenkola nkikola because of him kyova ne wenava mu komera saatuuza wadde oba live mumerawo nyinyonyole omusajja mulabye okola ki wabula yaŋŋamba ebigambo ebyo kuba nze nga nze omuntu nali ntidde naye ate ye ng'omuntu ng'alaga ate ye ki mugumu kitegeera era yaŋŋamba ebigambo ebyo Sean nze ndi fine nze ndi mugumu nze sirina buzibu ndi okay okitegeera era we nakola ka posti nga nva mukomera byebigabo bye nateekako I didn't want to talk much so abo wagenda mu komera because abamusiba lwakusatu then ku lwokuna anogendayo kumacha yagamba ebigambo ebyo wammanga so abasinga bayinza ba posti gye wakola tebagitegeera I don't ensonga nti I don't have to prove anyone okay wema nkola ebintu byange nkola kintu kyempulira ku mutima ne mu kugenda okulaba Alien Skin sina gwe nakubya simu ne mugamba owaaye ensonderaako owaaye kakati ngenda kulaba Alien Skin kulangirira nasituka bulungi mu buliri bwange ninga kangende ndabe ekyali wange kubanga ne kumukwata I wasn't aware saabimanyaako wajjuka ennaku zino mbeera nina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo here and there nti saabimanya nako nange nabyekangira ku internet nti ate omusajja bamusibye okay so nekinkwatako nnyo era gye nakeera era sina gwe nagamba kati nga ŋŋenda kati bw'otunulira omuntu abeera ku internet ng'ayagala ate ye mu proving okay
mpostinga ekintu ya asanyuke ne Sean we apostinze Sean weebale. It doesn't help me. Okay, okwagala kuba mutima abapostinga nga ku ground tebena kye bakola osobola bwa bugambo ki no anti olaba bapostinga it's not bad wabula ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwaffe. Okay, ekigenda mu maaso kiringa kuzimba nju enju wabaawo abasima omusingi. Okay, abo ne baguteeka wali ate ne wabaawo abajja okuzimba onagituusa ku wallplate ne wabaawo abajja ng'ate bo bagenda kuba plaster. Okay, ne wabaawo abajja ng'ate bo bagenda kusereka ekitegeera ne wabaawo abajja ng'ate bo bagenda kukola ki kusiiga langi. Okay, kati kisinziira gwe oli ku department ki. Okay, ate bino ebintu tewali gwe batuma buli omu akola ekijja mu busobozi bwe. Okay, waliwo omuntu nga ye asobola kubeera ku intaneti kuwandiika ate waliwo ngaffe nti you can move from one place to another nga n'okupostinga opostinze kikola ki tekimala ng'oteekamu extra effort naye ate ojja sanga ono abeera ku intaneti ng'awandiika titititi nga womugamba nti omanyi genda okole Sean kyakola tasobola nga ye kyajja okusobola okukola gwe nga tokoze bwoti gwe nga tolaze eno gwe nga tokoze bwoti which is not the case. Nti omuntu abeerawo yayagala akukake Sean nga toyogera ku bigenda mu maaso nga toyogera ku ki. Bino si bya kunoonya kabampaani si bya likes. Okay, wabula these are sensitive issues ezirina okukwatibwa n'obwegendereza nga weeyabayi kuba nze zino zonna incidents zibaddewo but sibadde ku Fangoni. Okay, kati sensitive matters ng'ezo nze Sean nga wendi kizibu nnyo okuvaayo okumala ganyumya bintu byotasobola kola ki kudifendinga nti kino bakutuuze bakunyonya kati nekibeera kitanga walayi tomanyi. W'oyogera ennyo nti oyagala okukakasa faani nti faani asanyuke nti Sean ayogedde ate at the end of the day gwe oyinza okukoleramu n'ensobi kitegeera ate nga faani y'omu y'oyo yajja okujja ye mwogeranga biki bye mutamanyi lwaki ye wabaddeyo yajja okupiininga ne wano oba toyogedde yajja okujja gambe nga tonnayogera nga tonnakola biki. Tetukolera ku biragiro bya muntu yenna. Okay, ngenda wegambye wemba nina byenkola seebuuza ku muntu nkola ekintu nange kyensobola okudifendinga nenjogera kyensobola okudifendinga wendaba nga naakolerawo ensobi nsirika. Okay, ate sente buli omu ajja kujja ku internet ayogere kino kiri ebimu. There are lots of things going outside the cameras kitegeera bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso outside the cameras ebisinga n'okuleekana ku internet. Okay, so let us not judge each other nga buli omu asalira munno omusango gwe toyogedde kino gwe toyogedde kino gwe kyosobodde kikole okitegeera kyosobodde kikole kuba nze ndi muntu wa internet si kyalagirwa kugamba nti no gwe kola kino kuba abamu tebalina bumanyizivu mu mulimu gwe tukola. Nze I do work for every person. Okay, naye oli ajja n'ayogera ebigambo biki Fangoni munoonyayo likes n'omutunuulira nga walayo omusaasira. Okay, singa nnoonya likes singa nze omu ku abasinga video ku internet essaawa zino kuba essaawa zino okwogera ku alien skin tomanyi likes z'osobola kufuna na comment ekyo kyonjulira. Alien skin right now ye muntu asinga trendinga wabula if it's about likes asha singa video za alien skins naakakola mpitirivu wabula these are sensitive issues. Kyotategeera toyogera nnyo oyinza okwekanga kyoyogedde ate kijja teeka omusajja muki mu buzibu. So kati ye embeera gye tuli otambuliramu. So tubulayo lunaku olw'enkya tutuuke ku lunaku lwa Monday. So mweteeseteese mutya gwe nga gwe okujja okulabikako ku kkooti okubanga mulaba ku kibanda because abamu tebagendangako mu buzira era osuubira abaana bandize batya okubanga bamuzaamu amaanyi wali ku kkooti wali kkooti y'e Makindye.
omanyi lwakuba kale nze sivangayo kwogera nagenda okulaba alien skin naye bone nze alien skin gwe mmanyi kituufu kikindi si gwe nasanga mu komera nti nafuna trauma if I can say nafuna trauma abamu tebakimanyi nti nakaaba n'okukaaba era ka video olina gwe wakubira video call yes ng'omunyumira akyolabye munda alina kaataddeyo ng'amaziga kuva mu maaso yes nasanga alien skin mu kkomera nga ye alaga mugumu nannyo okusinga ate nze bwali ebweru okitegeere alien skin gwe nasanga mu kkomera ng'ate agumya nze okay twanyumya ne tunyumyawo wemubuulira munange tuli eno tuli mbulumi bikiye kati gwolotya manya shoni kibwani kize ndi fiiti esina buzibu okay nga yo mulaba mugumu nnyo naye ate nze nga ntidde okay because the mafia boss I know alien skin fenna tumumanyi is a boss man sajja atambula ina basajja bali eno baliwe nga butuufu olabira ddala gayo oli yennyini tokushata amalayo nenze ekyasinga okunkaabya kusanga bossman walayi ng'enviiri bazisaze walayi namulengera nga ajja mu ddirisa tutudde nali simutegedde ekyasinga okunkubya enkikwe kumulengera nga ajja naye ng'atambula yekka bw'ati neŋŋamba enviiri nga bazisazeeko era bwe yajja namubuuza neŋŋamba omuntu gwe baleese jja amangu ago bakusaze enviiri kuba nze bulijjo nali simanyi nti oba bamala bakusalira n'okola ki I didn't know much about it actually alien skin is my first time okugenda okukyalira omuntu mukomera sikyalirako omuntu mukomera yali alien skin sikikolangako era ebisinga nali sibimanyi n'okugendayo nagenda nteebereza nga ŋŋamba bananzikiriza omulaba nasooka kwepimapima ne ŋŋamba naye enewe kaŋŋende kasisaze sina buzibu ne baŋŋamba ojja kwetaaga kino ne kino naye mbikwata naye nga simanyi bananzikiriza kuba bamuleese jjo kale nga biri awo mbitankana ne ŋŋenda ne mubuuza ne banne nga bakedde okusala enviiri omuntu gwe baleese jjo nagamba shawa webityo webiba webityo biba nenze defeat nawono nze nfugawo ninze nga ntidde saasooka kaabirawo waali kuba nkimanyi tabyagala segeera musajja mugumu tayagala nnyo bintu ebyo byakulaga nti omusaasirasaasira nga omanyi ba mafiya tabyagala era actually ne mukubeerawo naye nga twogera n'ekirowoozo ekikaaba nali sikirina nali sikirina but after kwogera baatugaana oyingiza ekintu kyonna kyosobola okumuwa after talking here and there ne mubuuza kakati nkuleetereyo ki kuba baatugamba wali eri omusibe toleeta kintu mu kkomera ne ssente zonna ne bazituggyako byonna nali sibimanyi ne bazituggyako but ne batubuuza mpozi oba oyaga otwalira omuntu ekintu sooka ogenda omulabe omubuuze kikyayagala then okomewo omugulire that was the procedure so ne tunyumyawo naye nga yandaga mugumu ate nga yagumya nze naye nga nze ndi nti ŋŋamba bosmaani wange omanye ekyasewa okunkaabya kulaba nti bosman gwe mmanyi alina tuula ku mukeeka okumbuuza koza abasibe abazze okulaba mufuna obutebe naye abasibe batuula wansi kini nawulira nga nfa ng'alina tuula wansi okumbuuza shooni neŋŋamba enviiri ku mutwe tekuli koza simulabangako mu mbeera eyo ebbanga lyonna lyendabya alien skin eriyo ziba waggulu kati nafuna shooko y'amaanyi kulaba alien skin atambula obwomu talina nviiri
akubye ekiyunifoomu ekyekkomera ebimu ku byakumalamu amaanyi n'okubanga n'okupositinga tokyayagala ngenda okufuluma tufuluma kuba namubuuza kati nkuletereyo ki nagamba Shoni nze ndi bulungi ne mugamba aleka naawe oli mukomera batugee tusobola okugulayoko ku bintu nagamba kale kijuyisi kale newongulayo kijuyisi negamba nati mairi nti ne batuwandiika awo nenfuluma nengenda nekyo kakati mu kufuluma awo tufulumye maze omubuuzaako abasibe endoza bamanya nva kulaba ye ne bangiramuko we batye ne mutunya bwati ng'atambula nga ndaba it's like nze omusajja mulina ate muleka eri alina bwomu bwati nga tolina kyosobola kukola amaziga we gatandikira nentandika okukaaba nga ndaba mulaba atambula abulirayo ng'abasibe bwe bangira we nange nengera we beti ate nagenda okulaba ngamba genda n'omusirikale eri nagamba alo sajja n'abulirayo nalabanga oba ali omulyamu oluku oba muleseeyo kale naveeyo ne trama so amaziga nga gajja natuuka wali ku dduuka erigula ebintu bone nze sikaaba sijjuka naddi bwe nasembayo kaaba but omanyi okubeerawo nga you just find yourself nga you are crying nga amaziga gajja out of nowhere omusajja ogulaba amaziga coming out of nowhere bone nagenda oveeyo mukomera bwe nabasanga wano ku gundi eno you remember ojuka mwali mutibira oli nga ndi side eno kozi wajja walina meeting eri tewagenda nebita nesigenda but we nabasanga awo okimanyi nali nga mbeyawulako nga nkyafuna ekifaananyi kyali enskini nga twawukana ddayo mu kkomera nfuluma nali ku saidi z'emmotoka eno nga ndi mukaaba keka vidiyo ako kewalabye cause that oyo yankubira kyali wange ne mugaa bosman mulabye naye si oli gwe mmanyi obulumi nga bungi ate era nga wembyogerako essaawa eyo nga nziramu kukaaba bukaabi yeyo vidiyo oyo gyalina nga nkaaba bukaabi namusindika audio ne mugaa lwaki nkaaba lwaki why am I crying ng'ekifaananyi kiri nnengera omusajja addayo alone si oli ali ensikini atambula ngeno waliyo omuntu neno waliyo omuntu but is alone like a normal person remember what is going on so bwentyo nenvayo bwentyo nali wano wonna nga tuzze okukola ewa Gabriel walayinga nkaaba bukaabi because the other person was calling me angamba because navayo nga mpulira I can't because I didn't actually nali saagala kyogerako okay nawulira nga amaziga gajja nga mpulira I think if I talk to someone kyowaayi ngenze nendaba kwali eni oba oli awo kinanzikakkanya nga mpulira muli something is killing me omusajja akyuse nnyo just yasuzeyo ekiro kimu enviiri tekuli ku mutwe neŋŋamba muganda entufudde so all in all ombuuzizza Monday tukoze tutya but ffenna tulinze nze saagadde byogerako nnyo kozi ninamu trama nkyalinamu trama whenever that picture comes back kyenamusanga mukomera kuba simulabangako bwentyo ebbanga lyonna lyemmanyi ddali eni skin boss maani top shata mafia eri yali shooko nakati ebyengeyenge byagala kujja mpulira saagala kyogerako but all in all tusaba because a lot is going on outside the camera tulabe oba anaavaayo on that day kyetusaba akomewo mu bulamu bwe
bw'alina okubeeramu kozi teri muntu agwana komera. He has to come back oba bamulinako obuzibu bamusonyiwe. Buli muntu asobye. Bino ebintu si byakweragako. Obusungu bubaawo buki, but at the end of the day abantu ababeera mu ggwanga erimu nga mwogera olulimi lwerumu temusobola kulemerwa kukaanya. Walina okubaawoko mitigations ez'enjawulo to find a way through. Naye nga omuyimbi w'eggwanga avudde mu nkomyo, because right now Alien Skin ali ku piiki ye. Kaliya ye teyandibadde nga egenda bwetyo because ali mu komera. Alien Skin bantu bangi abamudipendingirako, go ge mazima. Alien Skin bantu bangi abamulyako. Ogende wa Alien Skin, Alien Skin talina position yonna mu gavumenti, naye Boni Alien Skin okera ogende wa Alien Skin nosanga abantu nga batudde wabweru w'ekikomera. Imagine nga bawanise ebipande, I want to say Alien Skin, I have such and such a problem. Okitegera ekintu ekyo kitegeeza is a senior citizen ng'ensonga eyandibadde etunulwamu in one or the other. Okay, omuntu atalina kifo kyonna mu gavumenti just ayimba, naye ng'osanga abantu ng'ate gwe basaba obuyambi, nze bangobye fiizi, nze omwana wange tasoma simanyi biki, nze bangobye mu nju, nga ebizibu n'ebizibu babireetedde omusajja ogwo. Oli ajja nze bangobye ku ttaka, nze bankoze ekibati. Kitegeeza bantu bangi abamulinamu obwesige. Tetuganye wayinza oba yabatamwagala naye ate kyemmanyi be batono, ate nga nabo wobabuuza ensonga lwaki tebamwagala tebasobola gigamba. Okitegeera oluusi abamu waliwo abatamwagala kuba tebamutegeera, they don't understand him. But Alien Skin kasita otuuka n'otegeera Alien Skin is ate omwagala nnyo. Okay, so ensonga za Alien Skin zeetaaga otunulwamu ne ziba nga ziggwa mu bulungi, kozi bantu bangi right now abali stuck olw'okuba nti Alien Skin taliiwo nga bamudipendingirako. Alina abantu bangi balabirira nashoyeze yali yakwata. Okitegeera kati ebyo byonna w'obitunuulira yeetaaga okuba nga apadoningibwa in case nga waliwo obuzibu bwonna, nengera bwonna bweba bwakwogerezeganya tulabe where was the problem. Kitegeera so byebye walayi ensonga za Alien Skin nze neesanga nga ndi paralyzed nga I can't talk because the picture comes back. Namulaba eri gyali mazigabuka. Oyo mwala alina video nakaabanga ninga mwana muto because that time I was fresh nga nvaayo obuvi sikirabangako. I've never seen it before. Era n'abantu bonna abali eyo nga like nga balaba Alien Skin ono weebweru, wogenda mu komera lino olaba Alien Skin oyinza ogamba kama Katonda. Kati nga ffe oluusi ab'emitima emitonotono nze nakaaba Bosman atudde wansi ataayo abuuza Shoni asitamye wansi nga nina okwesika akatebe nga nange ngamba musajja wange okitegeera nga nina okwesika mu katebe kaali bwe kati nga nange nzikakkane bwe nti mu kakuukuulu kwegamba neme kutuula eno nga boozi nga neera okwesika musajja kuba nze mmanyi Bosman wange nga nina okukakkana. So omuntu wakulanga tapostinga bo balowooza nti bintu bya likes, bo batuwaane, bo bakole biki, but okwagala kw'omuntu oluusi kuba mu mutima. Ng'era buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe. Okay, buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe.
ng'oyinza okundaba nga mpositinga ebyabadde oza egyo nagyo mirimu mirala. Okay? Mirimu tulina emirimu gisiga gigenda mu maaso kozi ne wenaalekerayo okukola Prince ali mukomera batuwadde time agenda kujja mu kooti then tutandikirawo tulabe where is the problem. Naye tosuubira Sean kulekayo okukola mirimu. Okay? Bulamu buba birina okugenda mu maaso nga bwe tulaba n'ekiddako. Tonsuubira kubeerawo mu kamera nti neetaddeko nkaaba mbwogambe Sean ayagala nnyo Alien Skin. Ogwo si gwe mukwano nze gwenjolesa. Gakubeera naawe ongwekeza but I never wanted to talk about anything. Kale ensonga zezo doza abadde bakulinako ate obusungu babitegedde. Just butamanya abafaani abamu kati balina akatijjo akayisa ne mu buvunaanyizibwa bwabwe. Kati nzo ojja otya ogambe Sean onyinyonyole what I have to do. Nze Sean ondagire how to love Alien Skin. Really? Tekaba kamanyire. Muba topostinze wemba zipostinze Alien Skin mupostinge. Kubanga ebintu bibiri nti nze ne wenajja nenzitotola Alien Skin ali bubi waliwo ayagala owulira ekyo nga kimusanyusa. Era ne mu comment obalaba wenzija ne ngamba Alien Skin ali eri ati waliwo agamba ng'olaba buli side kwe gamba olinga ki otegeera. So all in all buli omu akola ekyafiiringa. The real battle is there. Yes. Mbaagala nnyo abaana bafango ni mwenna abali okupostinga free Alien Skin. Thank you so much. Naawe okoze kyosobola. Okay? Kirungi. Wabula tolowooza nti nno waliwo omulala alina okupostinga mbu naawe omulabe kati si nti buli kyaliwo Alien Skin ali ku keyboard akola ki. Waliwo abalina obuvunaanyizibwa ate obulala bwe bakola ate oluusi obusinga naawo naye nga tojja kumanya bantu bannyinyi abali okukola ebintu eby'amaanyi naye ng'ate temubamanyi nabbamanyi nga baliyo bali kukola ebintu eby'amaanyi naye nga temumanyi nabbamanyi. So don't pin people. Temusalira bantu musango, temubapiininga nti noono takoze kinono. Gwe kuddaawo ogambe Sean anoonya likes ewa Alien Skin. Ekyo kikyamu. Alien Skin sina likes ze munoonyaako. Wotunya page yange Alien Skin si yaliko yekka. Si yaliko yekka. Buli muyimbi, buli omu mupostinga. Genda otunye page yange nasembayo ddi okupostinga Alien Skin. Page yange etambula. Tetambula? Etambula. Alien Skin is just my friend. Ne wemba simupostinze nsigala nina abantu bangi ab'okupostinga. Kati wongamba nti nze noonya likes. Oba tolowooza. So tubeere bampisa tuwaŋŋane ebitiibwa. Thank you.